Yes, muri mutya baganda bange. Yeah. Amanya n'eddoboozi bampita Victor Kamenyo. Yeah. Yes, nzize okuclarifyinga ku nsonga ku nsonga zebagambye ebibadde ku mawulire nga bisaasaana. Yeah, naye mbadde nsaba muwere nsobola okuclarifyinga ensonga zino mukwali ngera buli omu alaba bulungi. Yeah. Nenga sinasooka clarifyinga zino ensonga kansoke nange nyimbemu kana akayimba. Kasukali keeko nze simanyi oba tukongeremu sipidi yeyo nze simanyi oba tujongeremu sukali keeko nze simanyi oba tukongeremu sipidi yeyo nze simanyi oba tujongeremu twabitandika mpola mutandikwa ng'obulamu bwa mbirigo tiyengo oyogera otya nti ova mu ghetto gwe n'oyitwa omuntu kyetwava twesoboolayo ne twetobolayo ng'obulamu bwa nsirigo abantu baavumwa baakubwa n'abangi bwenjogera mboyo ayogera ndowooza kati ogirabye ejjogera esukali keeko nze simanyi oba tukongeremu amaanyi geego nze simanyi oba tugongeremu. Yo baganda bange mwenna mbaniriza mwenna abaze ku live eno. Amanya n'eddoboozi bampita Victor Kamenyo oba MP2B, I mean Lord Councillor to be Lubaga North. Yeah. So leero bavuddewo ensonga ezize ne zisumbuwa abantu bavuddeyo ne bagamba nti Kamenyo yavudde mu nju tasasudde waliwo ebisasiro. Bannange lwaki tuli bwe tutyo? Tuli mu kulwanirira kutereeza ggwanga lyaffe, tuli mu kulwanirira kutereeza abantu baffe, tuli mu kulwanirira kutereeza bintu byaffe. Era nze ensonga ezineesimbyawo ezimu nabagambye nze abantu be Lubaga saagala kasasiro naye sebaba muntu avudde eri bwamanja renti. Bannange mu mazima ddala omuntu wakubanja renti ajjayo atya kasasiro gwabanja renti. Bannange tubeere mu bantu bakulu. Nagamba Kamenyo alina kondomu. Bannange kyogamba simanyi kasasiro wali kondomu. Mbu Kamenyo landiroodi tasula nawe ensula naye nagamba Kamenyo aleeta obuwala obuva ku Buganda Royal. Kati Kamenyo andaba atya nga ndeeta obuwala obuva ku Buganda Royal. Okitegeera nze nga nze omuntu sijja kwegaana awo wantu nasulawo dda era nga mpangisizawo nekyo ze nibeke abamumanyi mumanyi bulungi yenze Katongole Deriki era bengendo chikirya mumanyi bulungi Katongole Deriki mutabani wa Kayizi Misaki mutabani wa Namakula Pastor Namakula Rosette tubeera kawala era buli omu akimanyi bulungi nti omugenzi kitange bwe yafa nze yamusikira ate buli omu akimanyi bulungi nti ng'ovudde ku ekyo buli omu akimanyi bulungi nti Katongole States yeziri nange kenyini ndi landiroodi ng'abalala nze nateesa ne landiroodi wange ne mugaa landiroodi mbadde njagala awo mpeewo ssente n'agaana era nange ne nvaawo mu bulungi. Okitegeera naye kaakati agenze ndowooza nga omanyi mwana ebintu bya politics bino kati ndowooza waliwo abazze ne bamugamba kino weekinawe kiti Kamenyo munyigirize booti ne booti. Ndowooza naye nasalawo akola ekyo kubanga mwana ffenna tetukyakola tuli yala. Ndowooza naye nasalawo n'agamba waayi akasajja kano wenna akanyiga kajja kola ki. Bannange nze kandowooza kangereko ne wabweru eno bannange sina na muntu nze nzize kuyamba abantu bange kuba nakulira kawaala nakulira mu ghetto nakulira okitegeera. So nze nasazeewo kwesimbawo saziza musango saziza musango kanetulireko ne wabweru empewo za wabweru zinfuweko. So bannange nze saziza musango wembeera ekibuga kyonna nkiraba Kampala yange yonna ngiraba. Yes. Kati so omuntu wava eri n'agamba Kamenyo simanga biki kasukali keeko nze simanyi oba tukongeremu
sipidi yeyo nze simanyo batujo nze bine bintu byenjogera byonna mbikakasa abantu bekawala mwenna mumanyi mama wange mumanyi family yange mugimanyi era yemmwe bantu bengenda okukiikirira sigenda kukiikirira je sizaalibwa naffe fenyini tuli balandiroodi ne kakati landiroodi avaayo atya obanga kale si mutume obanga si kipange landiroodi mukyala wange yanoba amukwatirako bwe kibanga si kitume landiroodi kimu waki ajja nalaga ebikyafu byabanja oba abanja nze rent bwabanga si mutume landiroodi akeera atya ku makya akeera atya ku makya naga akamenya asula wansi banaye kambalage banange mbukamenya asula wansi kamenyo sisula wansi baganda bange nsula wano ate nsula nzekka okitegeera nsula nzekka bibi nebisenge bibi nombo kamenyo bikoze bitya okitegeera okiraba banange njagala abantu batubalimuko kuki kugundi abantu so banange ebyo abantu byazungira ku bantu okitegeera so sagala nnyo bantu baddaawo balimbelimbe bantu bwate abayimbi sima bikoze bitya simambo biki okitegeera kale ekyo si kyekikulu era si ensonga endeese wano naye kinumye nnyo ngera we kinaaluma omuntu omulala yenna ate abantu batandise obiyingizaamu embeera sebo akalulu kano tugenda kukalya oba baagala oba tebaagala nze Lord Kansala addako Lubaga North oba baagala oba tebaagala so banange baganda bange basaba munywere basaba mumbeereremu basaba mumpagire nnyo basaba munjagale nnyo nsaba aganzire bweru nzira nerabira ekibuga ngawe nnyumya ne baganda bange yes so munange situgaana ffenna tulina obuzibu bwa ssente saawa eno kuba nange sikola ng'omuntu yes nange sikola ng'omuntu at the moment tumaze emyezi mingi nnyo tetukola okiraba naye banange tetulina buzibu banange abanwanisa tulwanire kalulu ku ballot paper okitegeera ate temuleeta bwate omuyaaye bwate ebikoze bitya ekiraba saagala tujagala tulwane nga naye tulwanira ku ballot paper nga tulwana kubanga nze nali njagala kwesimbawo ku kifo kya kubeera MP naye muganda nga Bubeka Kawalya najja nantuukirira nanga naye Kamenyo nze abadde Lord Kansala kuba Bubeka Lord Kansala saawa eno wa Lubaga North nanga naye muganda wange Kamenyo nze nga Lord Kansala badde nsaba ompeemu ka chance nze nfuuke MP kubanga nkusingako ku experience ate ekintu kibaddemu okumala ebbanga ddene nzize nkulaba kubanga okulidde ku kino ekyalo nze banange gye nkulidde buli omu amanyi ti kubanga nze nazaalibwa wa mwami Galusanja wa mukyala Galusanja siazaalibwa na mu ddwaliro okitegeera era newonsaba birth certificate sigiina kuba banzaalira wa mukyala Galusanja azaaza abantu ku byalo okiraba so nkulidde awo ku kyalo nkulidde Kawala buli omu amanyi okitegeera bulungi so bintu bino bye mbagamba bye bintu byempiseemu bye bintu byenzize ndaba era twatesa bulungi ne mwami n'omukulu wa Bubeka Kawalya nanga Kamenyo kankulekera ekifo kyange ekyokubeera Lord Kansala naawe ondekere mbere MP okitegeera nze nkuze n'abantu bange nkuze n'abawagizi bange nga banjagala nnyo okiraba nze natuuka okuyimba mwana abantu b'e Lubaga North nga abantu b'e Lubaga North nga nkyali nakayimba bakayita agawalagana ne nga bajjawe wa maama wange wa muzeyi wange nga bajjawo ne boda ne banvuga paka gye tugenda nga nze ntuuka
genda ku show ngendo yimba nga ngendera ku boda nga ni boda 50 yeyo love abantu bange je bayina jendi okitegeera. So omuntu yena ina yagala okuba ekyo, omuntu yena ina yagala okujjawo kamenyo okusanyawo kamenyo okitegeera, amanye nti azze kulwana na kikonge. Saawa eno omuntu tasobola kuva eri n'agamba nti renti, kuba saawa eno renti abantu tetulina ssente. Era olaba abantu abali mu kibuga, abantu bonna bali mu kwekalakaasa, okiraba, abantu bonna bali mu kwekalakaasa, bagamba basalako renti okitegeera. Omuntu mu kifo ky'okuwaaba ku poliisi ali mu kuwaaba ku gundi ku TV ani kati ye poliisi okitegeera. Banange njagala twebereremu, njagala akasajja kaba kakumezze akasajja kaba okitegeera kana akalulu oba baagala oba tebaagala tugenda kukawangula. Mundeke munange mundeke nange nkole ki nange balayi batuleke tubeewo tuvudde wala. Baganda baffe temutulwanyisa, mwe baganda baffe okitegeera, baganda baffe temutulwanyisa, mwe baganda baffe. Leero omuganda nga nkubiddeko, bonna abankubiddeko nga bansaasira neyanziza nnyo neyanzeege. Selector Devi neyanzeege, manager Kireewo neyanzeege, Uganda Musicians Association banaye mwebale nnyo, bakyali bange abali e Bulaaya mwenna abali ku kyeyo, ab'e Dubai, ab'e South Africa, aba mwenna ab'e UK, abewa mwana mwenna neyanziza nnyo neyanzeege. Katonda abampere omukisa, ate abampere bye musinga okwagala. Katonda abampere bye musinga okwagala baganda bange. Yes, sirinzeka sirinzeka bannange, ndiwo okulwammwe mwena abampagiridde ebbanga paka kati nga mukyampagira, paka kati nga mukyanfaako, paka kati nga mukyanjagala. Katonda abampere bye musinga okwagala. Banaye baganda bange mbabeereddemu nnyo, mbabeereddemu, nyimbye ebituufu bye nina okuyimba. Yes, ku ggwanga lyange biyimbye byonna kitegeera. Banaye neyanziza nnyo neyanzeege. Katonda abampere bye musinga okwagala. Naye olulala kale kino nkyogera n'abagundi bonna. Banange abantu bali bubi saawa eno, yagala obagaana, abantu bonna abasinga bali kitegeera. So ba musicians ba representing eggwanga lyaffe kubanga ba face beggwanga. Naye bannange abayimbi temubaswaza, temuvaayo ate kuswaza bayimbi kubanga we banaakera ku makya ne bagamba abayimbi tebakola ki era kiswaza ggwanga lyaffe ngaffe okitegeera. Yes, totuswaza muganda wange, nawe oli muganda wange, nawe olina family, nawe olina abantu okitegeera, nawe olina eŋŋanda okitegeera. Bannange mbasaba busabi mbegayirira mutubeereremu, teka tuzimbe eggwanga etto eryesimisa ababaliddawo. Bannange amazima kyemanyi tegeekweka, neobeera budde ki gatuuka ekiseera ne gakola ki ne gavaayo. So tosobola kukweka amazima, you can never hide the truth kitegeera. Buli ekintu nga kya mazima kiba mazima. Nze maama wange yankuza n'aŋŋamba nti mwana wange nywerera ku mazima, amazima gali kufuula ow'eddembe, ne Bayibuli ekyogerako. So bannange kyonna kyekiri gendiwo okulwa amazima, ate ndiwo okulwa abantu baffe. Nansonyiwa baganda bange. Tinze sina na malala, nze sina aye mama na malala. Sirina nze sina na malala, nze sina aye mama na malala. Zibu bwava kundulu maulululululu
obuzibu bwava ku nduulu ayasebite yaligenza atyo obuzibu bwava ku nduulu ululululululu obuzibu bwava ku nduulu tifet wama DJ DJ chikubo chite DJ yongeza DJ ona tulumya batuwala na bwe batulaba ne bakana kankana yo ne tunyirira ne bafedinga yeah. Yeah. Nange baganda bange mwena abali eyo beyanziza nnyo neyanzeege mwebale kumpagira mwebale kumbereramu mwebale kusigala nga muli bagumu namwe kenyini mwebale kwebereramu era mbasaba namwe n'abandaba eyo naddala baganda batuka mu Lubaga North oba bali banyambyeko oba bali bandabyeko oba waliyo yina gwe nali nyambyeko oba gwe nali nkoledde ekirungi bambi mbadde nkusaba ostandinge nange obeere ng'osigale ng'okyanjagala ombeereremu yesu olaba nga banjogerako ebikyamu vaayo abantu bagamba amazima tegeera mwena abaliko mbebaza nnyo mbebaliza ddala mwena abaliko Katonda abampere emikisa Katonda abampere bye musinga okwagala bagala nnyo bagalira ddala oyo Katonda omulungi gwe tusinze ow'ekisa abampere bye musinga okwagala ndi mu mbeera ya buwuulu nammwe era mundaba ebimu ku byayogedde bituufu nti ndi musajja muwuulu munnange agamba abantu omukyala yatwala kakati naye nange okujjako obulimba bw'abantu omuntu aba abanja renti we ate omukyalo otwala ebintu ye bimukwatirako wa okitegeera ali ku renti w'abanja omukyalo otwala ebintu ate ye obuzibu aba busanzeewa ali ku renti w'abanja naye ali mukundabisa ali mugamba abantu ti temumuwa kalulu kakati akalulu kange kayina buzibu ki ne renti okitegeera banange nedda oluusi abantu omusajja omu yagamba nti tuyige nnyo okusengejja ebigambo oba osomesa omwana wo tomuyigiriza kugenda kusoma kye bamusomesa ku ssomero wabula muyigirize okubuuza ebibuuzo mu ebyo bye bamusomesa ku ssomero okitegeera bwe bamusomesa sitoole ya Nambi nekintu oba ne bamusomesa bisitoole ne bamusomesa Canadian Prairies ebiri e Canada gy'atatuukanga muyigirize mu bwongo bwo okwebuuza bino bye bansomesa bigenda kunyamba ki okitegeera so tomuyigiriza kukuraminga buli kye bamusomesezza okiraba so bannange naffe abantu tulondengamu omuntu wajja n'aleeta ekiboozi bwe bityo ebiboozi nga nawe olabira ddala omuntu ali mu kulimba ggwanga omuntu ali mu kusembya omuntu bannange nze nkubuulira TV ezo ziraba zi NBS zibiki tukola amawulire amalungi tebajja naye leero olugyeko kabaka ne bazzaako Victor Kamenyo kubanga bamanyi nti Victor Kamenyo bamugobye mu nju banaye bino ebigambo tubyogera naye byannaku abasajja bamaze ebirungi byaffe tebabyogerako okoze ekibi gwasooka mu mawulire be bakwenoonyeza waki tebavangayo ne bagamba Victor Kamenyo alina omwana gwe yayamba mwali mukiwuliddeko mu mawulire tiyafuna omwana ku street atoba naye amenyeka naye oba alwanagana naye oba amuweerera oba akola ki tebabyogera okitegeera balinda bakugobye mu nju balinda Kamiliyoni akubye omuntu balinda Bobi Wine akoze ekibi bwe kiti n'ebirungi byonna tebabyogera okitegeera tebabyogera
bananga abanvuma neyanziza nnyo neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala n'abampaana Mukama abampeera omukisa okitegeera naye banange balekerawo okubalimba kati mbukamenyo kale waki mbeera nzija nga nfaana nga nzija nyambadde essaati engolole nenge wange waliyo kasasiro banange mu reasoning y'omuntu waliwo omuntu yenna asobola okusula mu nyumba n'ayiwa kasasiro wonna wonna waayita nedda nammwe banaye nedda abantu batubalimuko ku magezi okitegeera ate oba ogenda kukola ekintu ky'obulimba ate kiteekemuko ku bwongo ni ati okiraba abalimbe naye nga otaddemuko ku bwongo ne ati ogenda kuswaza kamenyo kituufu naye bayibuli egamba alisa munne ekitala naye alifa kitala. What goes around comes around. Leero kikola nze nenkya bajja kikola mwana wo ekitegeera leero tofuddeeyo omusajja omu yagamba ekizibu kye tuyina mu nsi yaffe si muntu akoze kibi naye omuntu oyo alabye ekibi kankwe example entuufu ti obuzibu bwe tuyina si muntu atta muntu naye omuntu asinga obubi ye muntu alaba atta omuntu ye ate n'atafaayo n'atayogera n'asirika so buli woosirikira ekibino ng'okiraba ate oba mubi nnyo n'okusinga akoze ekibi kubanga oba omu-inspiring oba omwongera maanyi kwongera kukola kibi okwongera kukola kibi okwongera okitegeera ne bannange abantu b'omugigi gwange abantu ba generation yange bavubuka bannange naddala omanyize nkuze n'abavubuka bangi mu Lubaga North mummanyi baganda bange mummanyi ndi musajja mukkiriza ndi musajja mulokole era bangi nnyo bakyali bange bembulidde enjiri ne balokoka ne badda ku Mukama Katonda ne tubalyowo emyoyo so mwenna ate buli omu muwa respect mu kiti kyalimu so banange tuyige okwebereramu tuyige ebintu bingi nnyo mu bulamu okitegeera tuyige okusupportinga ekyaffe tuyige okwagala ekyaffe tuyige okwagala abantu baffe tuyige okwagala abantu b'ensi yaffe tuyige naffe okweyagaliza bwetyo bwe tujja okufuna bwetyo bwe tujja okubeera obulungi okitegeera gensonga lwaki era nange natudde ne muganda nga Bubeeka Kawalya ne mugaa ize nze kanzije kuwa Lord Kansala mu kifo ky'olimu naawe ize nange kya MP kankikuleke mukibeeremu nange naye nga lwaki banange lwaki baganda bange kitegeera lwaki omuntu ateeka ebizza awantu n'awayiriza kamenyo why oza amazi kyeta banange nze mbadde musajja muwulu sifumba buno ndi mu kunywa bisoda bino byensulirira okitegeera bino byensulirira ennyumba nagivaamu emyemye ebbanga ddene emabega kozi namugamba naye sebo naye Mukama Katonda wange naye naye bannaye bano abantu naye kambasabire ayi Mukama Katonda wange gwensinza gwentendereza nyini byonna eyatonda eggulu n'ensi eyatonda eggulu okutaliiko mpagi gwe Katonda gwentenda sisalira muntu yenna musango naye kyemmanyi yegwe above ali ewala era omanyi buli mutima gwa muntu era kubanga gwe watutonda taata nsaba buli muntu yenna akoze ekintu kino mu bugenderevu nze kamenyo omusonyiye Mukama tomusalira musango
musonyiwe naye mukama kabaka omutima akyuke akutegeere amanye enkola zo naye mukama katonda w'ekisa ekingi gwe wagamba mu kigambo kyo nti mbawadde amaanyi okulinnya ku njaba ne ku busagwa. Taata olwaleero tulinnya ku njaba ne ku busagwa, tuwangula abalabe bonna, tuwangula emizimu gyonna, tuwangula amaanyi ga sitaani gonna. Gwe wagamba mu kigambo kyo nti teri ddogo eri Isirayiri. Mukama gwe wagamba mu kigambo kyo nti ojja kulwana n'abalabe baffe. Kati nkusaba Yesu Taata okwate engabo n'akagabo ojja otulwanirire. Lwanirire eggwanga lino lifuuke eggwanga ettukuvu, kubanga lino eggwanga n'emmoto yaffe eriko for God and our country. Kitegeeza tukulembeza gwe mu buli kimu ekyaffe. Mukama Katonda lyowa emitima gy'abantu gikyuse kubanga mu kigambo ky'ogamba tewaliyo kikulema. Gwe wagamba mu kigambo kyo nti buli kye tunaasumululanga ku nsi ne mu ggulu nga kisumululwa. Katusumulula eddembe mu ggwanga lino, tusumulula essanyu mu ggwanga lyaffe, tusumulula okweyagaliza. Mukama tupe okweyagaliza, ffenna tubeere nga tweyagaliza nga bannayuganda. Tuggyemu abalina emitima emibi, emitima gyabwe girongoose. Tubeere nga tweyagaliza abefutwa. Mukama bonna ab'emitima emibi nze mbasonyiye ng'omuntu. Ate Bayibuli egamba nti wagamba mujje gye ndi mwenna abazitoowereddwa n'abatikkula emigugu gyammwe. Kati Mukama kabaka tujja gy'oli kuba tuzitoowereddwa, emitima gyaffe mibi. Mukama tulina enkwe, tuli bankwe nnyo, tuli bannanfuusi, tuli balimba. Naye Mukama Katonda nange tukyuse, tulyowa emyoyo gyaffe. Mukama tuyiseewo, tuwa abafuzi abalungi abagenda okutukulembera, ate naffe otufuule abafuzi ab'omulembe ennyo era abalungi abagenda okukulembera bulungi abantu baffe mu ggwanga lino. Mukama totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi bwaffe. Kubanga gwagamba mu kigambo kyo nti wajja okukima ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. So Mukama tuggyeko amabala gonna, emitima gyaffe giggyeko amabala, giggyeko olufunyiro. Mukama kabaka buli ali ku live eno muwe omukisa, muwe amagezi ateese ebintu ebigenda okuyamba eggwanga lyaffe, ateese ebintu ebigenda okulyowa emitima gy'abantu, ateese ebintu ebigenda okututwala mu maaso, abantu bakole ebintu ebigenda mu linnya lya Yesu tusabye. Kale bannaye baganda bange, essala gye mbasabiddemu Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Katonda atakuumira mpeera mwenna nsaba abankuumire, era nsaba abawe ebisinga, era nsaba Katonda waffe oyo atukolera ebikulu era atuyiseewo nnyo mu mbeera zaffe. Era nsaba mwana nange munjagale nnyo, muneeyongera okunjagala. Nina obuyimba obupya bungi ate ndi muwulu mwana, siinaawondera. Ndi singo, siina agamba. Ndi singo, siina agamba. Ndyawo bwentyo nange. Tibwe kuba kwe kusiima kwa Mukama ekisa ekingi be nkikoledde. Mu buzibu nembanga nga buli wenzira nze nannyini mufu. Olubeerera nenkwata ng'awawunyanga buno obulumi ge magoba ge muŋŋwanyiza.
nti nsaba obuyinza bwa Mukama gye mubujja bubamperekererengako. Ensi eno nkambwe, abantu tusuze emyoyo. Nze ku luno nzikiriza nze ja tebibe bya mirembe. Timwebala okusiima bannange ng'eggwanga bwempeereza. Kano nkaweereza buli anjagala eyo, buli ayagala Victor Kamenyo, kayimba ka Mugenzi Paul, Job Kafero. Nenkabaweereza mwenna abanjagala eyo. Kankabayimbiremu. Timwebala okusiima bannange ng'eggwanga bwempeereza. Ne mundaga okwagala bamaama ne bataata mwenna n'abato. Ne mweresa mufissa n'obudde okukubakuba eŋŋendo. Kale awo mbeera mulyaz'amaanyi mu kifo ky'okwebaza ne neeyitira ku ntwe. Neewuunyanga enkola ya maama abato twabanga tuvotya ab'enku. Ng'oluposuula wali ensekese akkirira mu lusuku adda n'omunyala. Bwe gubudabudde ensingo gwe gwebaza era bw'atyo n'abandagaza. Okuva ensiima y'ekika egamba nti okuddiza guba mwoyo. Yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyoja mu miro. Bw'abeera akuwoza ebbanja gy'ataayanika nkuku kutuma mbibira. Kale ensiima y'ekika ng'ekyo wabeera muno mwebazangako. N'ayanjulula ekitiibwa ky'oluku bw'atyo bulwe lubobeze yannyinimu. Mbaagadde nnyo mumanye enjawulo enfumbo omulya nti yajawulawo. Tikubanga nange enjawula agaayo ekimomozo n'abaswankula. N'amafumbiro emu bakkemuni bwe buwowa nti okubuna ebyalo. Awo n'omuyisa ayawula ebyebbabe yadde talingiza. Mwafuuka ndabirwamu eyange mwendabira ebiwoomu n'ebitatuuse. Tikyo ekindaga ensobye zange awatannajja n'enseesaamu. Mbeera mbalirira obudde bwe mweresa okubakubanga eŋŋendo. Nammwe musangewoko ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka. Bino ebigambo by'ekikanga kino batugawulira mbyatuza buvumu. Si kyabalwa mbata yadde nga weewaawo sinatuulula. Bino nkusaba obisuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza. Mbyatudde mbisimbako amannyo temugayita amasenneekeera. Adamu ekyamugobye Edeni yali munne gwe baali bateesa. Gwali musota mukema mu bitabo ng'era we tujja tubisoma. Tine sitaani okumulyamu enkwe atuyitira ddala ku lusegere. Obukyayi ne bujja buvanga ku ne gye buli eno kyadde. Ti ensi eno nkambwe, abantu tufuze emyoyo. Yo bannange neeyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala abawagira Victor Kamenyo, abanjagala, abampagidde okutuuka wano, mwenna ababaddeko. Katonda abampeera omukisa, Katonda tajjanga okwo. Mbagaliza ebirungi ebisinga, mbagaliza essanyu, mbagaliza emirembe, mbagaliza buli kimu, mbagaliza Katonda abankolerera ebirungi byonna bye mwali mulooseeko na buli kimu kye mwali mwagadde. Waliwo wanaaweereza nti you came in politics to make money, that's why you handed over to an NRM agent in Lubaga North. Bannange nze newe nali nkimanyi empapula, olunaku lwe nakima empapula ku People Power, era Nabubeka Kawalyawo yakima empapula ku People Power. Nso omuntu gwe nawa wakisinde kyange.
waliwo ngambye nti Kamenyo greetings to princess banaye princess princess gyali eyo ne mami we kubira kyali wange nkyebyo mbimalirize muganda nga ngambye